Ffe Tuggussa Enssonga. Yeyo tukasula. Sawa ya kusula kafari chokosulako. Ngambe tukasula. Kadeti. Nagongo agala. Ani gwesoko gulete nze ngusule tulabeke tukolera. Tufayo. Kalimiro asula ate walamu. Nakwatireko? Tukwatireko. Kalimiro nasula walamu. No tata we no sula bwoti nedda. Bas. Cross farm, never kanga mumbaja. Cross farm, I just is all mama never mulungi wangazi wakolebwa n'obukugu obukyasinze. Tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Neba nange kyeseekole mu Rose Form. Kansooke neenywere ku tuggi. Kekagokya kekaganyogoga. Nyize gokya. Mama ninga abulako amajani nnyo kyayi. Kano kekanyogoga. Yes. Mbanga akamente. Mundaba ndinagera Rose Form Mattress City wendi kati ekibuga ky'emifaliso kyennyingidde tambula nange era nga bulijjo nabagamba nti emifaliso mu Uganda kati tokyagamba nti bantikire omufaliso nankani simanya ninkini simanya bagundeetere ku nnyonyi. For what? Nga Rose Form weri gino gyonna mwagitikanga butisi kati laba guno high density mattress. High density panang sawa ya Valentine omwagalwa wo mukubeko ekiraba ajja kukkiriza oba yakulemwa dda oba wamulemwa mujja kwetwalagana. Banena n'omu bw'otuuka wano obulwa n'omufaliso gw'otwala naye gyonna maama kyekyo. Fit Sleep Spring Mattress, Fit Sleep Spring Mattress, High Density Mattress, Orthopedic Mattress. Gyonna giri wano ndi Najeera. Najeera nga wakabuuka buliji kakati mumu abantu ng'osula kisaasi ng'osula kira ng'osula eno ebuwaate mu bamiisa kisemakula ng'osula bulindo ng'osula abo bonna ebitundu ebiriraanye wano oli Ntinda oli ludda oli Kyambogo wano osobola okujja Najeera Kiwaatule bw'ogenda okusanga Rose Form Mattress City. Kati ndi ku street ya
Orthopedic Street kati kambalambujeko ate tugende mbalage ku oluguudo olulala eno bagita High Density Street yangu High Density Street zenguudo zempitamu Rozi form etukoledde ekibuga maama ekyemifaliso Rozi ndimu High Density Street kati nziguse mu Fit Slip Street zenguudo zempitamu ogiraba neyagalidde mu Rozi form naawe nonkusaba busabi Rozi form kyekijjukiro kyo watuuka dda okusula obulungi era watuuka dda okufaanana obulungi mu njuyo nyina emifaliso sijja buseere okutandikira $50,000 okudda waggulu awo oli mu kakadde kamu kitundu gwe ne bw'oba ekisenge kyo kyonna okyagalamu mufaliso Rozi form mattress ekikolera ne bagenda bapima ekisenge ne bakolera omufaliso ogujja mu kisenge kyo ne bw'oba oyagala kusula mu roundabout ng'oyagala mufaliso mwetooloovu ogulinga capati Rozi form egukola kaakati mujja kusula bulungi mpaka kuwulira bulungi nga Rozi form yekikoze Happy Valentine jidde bannanga abaagalana mwagalanire ku mifaliso egirimu common sense ne discipline nze mbabuulidde kati ngenze ku street endala bagiyita Fiber Pillow Street oba Fiber Pillow Lane jangu abantu mwezijikanga nobanga yezijike kongoliro nga Fiber Pillow bagibakoledde enepima obujito bw'omutwe gwo ne ku balance ng'obutalumwa nsingo wali okirabyewo okujjako mu Rozi form yokka olaba kala jonna gy'oyagala weeroboza n'oyingira ekiriri ng'okiwulira oyingidde Rozi form ekigambo ne bwe mba nkogera mpulira nga kiringa ekyokulya Rozi form senga tegyali mifaliso gyakusulako nandisiibye nga ndya Rozi form naye nga bwe biri byakusulako era kanjeebakeko mpaka kuwulira bulungi wano ndi najeera we neegazanyiza najeera Rozi form City Mwendi ekibuga ky'emifaliso gwe bw'oba osula kiwaatule ennyumba ya mulembe kyokka akafaliso n'obufaliso obulimu bukutama wajimba hotero kwagazisa abantu kusula bulungi kyokka ate obufaliso bwebabatega bulinga obujjudde ebisiraani mujje mulabe emifaliso nga gino wow kanywemu ku lwa Rozi form era gwe baalonga obutasula bulungi yatalaba Rozi form naye bw'oba toliiko ddogo tegeera by'olina okusulako olwote n'ebirooto ebinaabamu amakulu Nicholas tugende onzigireyo emifaliso egy'eggaba ngende ntambule njukunju Rozi form njukunju naatera okusumulira buli atasula ku Rozi form n'embooko 10 naye nkuba baaki nina kubategeeza butegeeza ne bamanya ekituufu Nicholas giri ludda wa giri wano nze mpa kala yonna ngende abantu mbabweyi guno ndowooza gunaaba mulungi leka tulabe neeroboza leeta guno era gwe gumu leeta ekiko ekyo soka ompeeko ogwo gumu yes Rozi form mattress teeka wano kandabe neeroboza paka kuwulira bulungi kandabe kale kiri ndala enkulira guno gwe guno mpojji ate guno leeta ku guno ozzeeyo guno twale ngende ngabe
kati namukisa agenda okuyingira mu lulyo lwa Roseform family weteeketeeke mutini bakiddaawo nzija mu byalo byammwe nju ku nju nagaba ejja Krismasi mwagifuna ne tugabira awajja olusooka n'ejja bokisingidde mwagifuna kati ne mwegulira nammwe mubadde mugula mwongere kugula gye sinnatuuka mwegulire kati nengaba egy'okugyayo abaana ku masomero mwagifuna hakati era ne mugulira abaana nga baddeyo ku masomero kati ngenze ku Valentine ne ku Easter ngenda kugaba ne ku nankani lebadde nja kugaba ne ku Yidi nja kugaba ne mu kisiibo nja kusigala nga ngaba. Roseform yasazeewo tugenda kunyumirwa obuliri mpaka kuwulira bulungi. Roseform mattress mama mujja kiwulira one of beautiful dreams obulidde oluzungu one of beautiful dreams ye Roseform kwatirako nze nkisoosemu oleeta ogwo ogumu oleetako gumu guno gujjeeyo tutwala ebiri guno gujjeeyo mweteeketeeke bannayuganda Roseform ebaguseemu ate ku sipiidi eya girigiri mwenna mulina okusula obulungi you don't know seso bajja kukiwulira. Roseform Nigeria branch Nigeria city wendi kati Buli kumacha kukane sanyu Roseform never kanga mumbaja Nunakulukia bila tabi pia Roseform achisiza bola muwa Mama never kumuza mulungi muwangazi wakolebwa n'obukugu obukyasinze tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Roseform. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Olyotya bambi bwani Nze John Kavuma. weddira ekikavuma Neddirango. pozi abengo be babeera bazzukulu baani Bazzukulu ba Muteesasira. omubala gwammwe abengo guvuga gutya Omubala. Nze ngo, nze Mutesota. Akabbiro Kasimba. akabbiro kasimba wano bayitewo batya Wano Kiwenda. ono ye Kiwenda mu Kiwenda wajja mu mwaka ki Nava buto ngandi wano. bakuzaalidde wano Banzalira Katosi Kyaggwe. oli munnakyaggwe tutere tumwanguye oli munnakyaggwe ekyaggwe kike musinga okwenyumirizaamu kyemukola Saaliyo nnyo. Banzijayo nga ndi wandege. ng'osamba ndege ku magulu ne bakuleeta ekiwenda Bandeeta Bulesa. ebulesa yuwa yenali manyiwo naye kikyajjukirayo Mange yo. kati wano gawo otya wano mu Kiwenda wetukusanze Watata. Omugenzi Peter Lubo. taatawo nanyini maka gano Esebo. agago galiwa Agangi. Gye gali Bulesa naye nagatunda. Nenkomawo watata. wagatunda lindako ekyaga kutunza nga weeyunirira mu gataata N'abaana nga maze baweererako naye ewazaala ali ku baana
nenzija kugamba waliwo ebizibu ebyagantuuza byakutomera awo nogamba amaka weewaawo kanjire bwataata kasita sibangobaayo tebangoba kati olwo kizibu ki ekikutuukako okutunula ebibyo bwotyo owange yes nali mutamiivu ng'era bwendi olinga oli mutamiivu obwedda twogera na muntu nga mutamiivu nali mutamiivu linda kunje badde kinnamanya ntwala mpona kati wano otamidde era nyweddeko naye si nnyo bulijjo onywako nnyo nywako ate bwakuttiraani waliwo gwe gwakuttira ekikugaana okunywa nga kiki nywako okola mulimu ki nze kati sirina nnyo mirimu endyawo ntyo kati zonyo ozijjawa wano mu kiwenda waka bakuwanga omwana w'omutaka nkolaakola buli mulimu oba gwokola bino ebitanda obutonotono muto wange yabikola kati gwokola obulimu obutonotono obwokulanda n'omulandirako gundi n'akuwaayo kweza okunywa kati ate abakyala okuwawula tolina mukyala kati tolina mukyala kati mpozi gwonooba sooka okyuke mutulaba obafuga bikolera sooka ntumirira netegereze era kunkwatako kwatako motoka ogiraba toyota kibina namba gwonoomanya nofaafagana nayo kakati kavuma olunaku lwa Valentine wali oluwuliddeko lwe lunaku lwaki lwabagalana abimanyi mpetano basi kati abagalana bw'oyogalana naani golesewo ate omuwanze ngebadde mukusimbudde tonjagadde tomwagadde nembeera yakyo njewuunya kavuma oba ali ku biki byanasula aloota bannange kikoledde embeera yakyo njewuunya muganakuneka nneeno nze kiwenda sibaayo ofunye ekintu mwami yanamanya kyukamu addemu yeetegereje katonda yagaba ate simanyi nakuzina kwatakawo samani bazina batya kati tuyinza kuzina nga luyimba obulidde otya tuzina nombolo ya ssolo kakati wamba nalusobola mukulu kavuma fwe boolaba Valentine gwe tubuulire ogimanyiiko ntya kaŋŋambe kwata omukono gwange ndi munafu sirinama nyesiri wadde nnyo naye bwonkwata siriko kye natya nasobola nga byonna ebyentisa kavuma oyimbira mu kwaya ki amaze oyimbira wa oli musajja musabibwa otyo ndi muprotestante osabire bwa n'abagereka eri kiwenda kuno esebo n'abagereka bukirira okuva mu tawuni awo omubuulizi wammwe yaani osanga n'abagereka primary school siriwo lwakumanya linnya lya mubuulizi olwo lwakumanya katondawo katonda y'omumanyi mumanyi omubuulizi gwotamanyi osabiddeyo kumala bbanga ki osabiddeyo kumala bbanga ki kati gy'emyaka ng'ena myaka ena amanyi katonda mubuulizi tamanyi kakati maami nga tunge atuzimbidde mpya azimbye eki ekyo nkwagadde ekintu ekyo wedesigninga nga nze nga tomuzifaanaganya ondaba n'empali alibyo bitukola
nange anti gwe tukusanze na olikola wakava mirimu era okyali ku mirimu sikyo kakati tetugenda kulwisaayo Kavuma Valentine ffe tuli mu kugabira bantu Valentine na kusuja bantu tulina kye tuyita nyumirwa obuliri ne Rose Form mattresses wali obuliddeko ku mifaliso gya Rose Form olina kwosula anti nkalina nakakadi kajjeeyo tukasuule sawa ya kusuula kafaliso kosulako ogambe tukasuula kadeti nagwo ngwagala nnyo anti gwe sooka oguleete nze ngusuule tulabe kye tukolera kale ajja kateeka wansi tumutereko toyinza kuddira ate ng'oyambadde essuuti eririra ate n'osigala ne kannankani kaleete nkasuule oyinza okugoba ekyasooka wamma ate singa naffe watugobye dda kuba gwe wasooka sisobola bagoba kati naye ogwagala tugendeko woosula nkwagadde nze Valentine mundeko eno olinamu ne pikipiki za muganda wange za muganda we muto wange oyagala weesula wano leka tulabe wano woosula etaata odia wano woosula etaata ate wali ani asulawo muto wange tutuleko ku kiriri wali mwana gwange ali awo kalimiro oli mutabani wo bamuyita kalimiro kalimiro n'asula mu kateni ate gwe taata n'otabaako yedde kateni muna empeddemu oweddemu kati okirija Rose Form mattresses okukyusiza obulamu obujja ayi mukama neyanziza weyanzija kati tusitule guno tugufulume sirekaawo kikadde tujje ebweru nkujje bujja ebyo byonna bireke gwe bireke situla bintu njagala kujja bujja tufaayo kalimiro asula ate ewalamu nakwatireko tukwatireko kalimiro naasula ewalamu taata we noosula bwoti nedda tugenda kukyusa embeera fulumya gusooka guyimirire fulumya ebibi bifuluma ebirungi nebiyingira kati Valentine ate yafunye nze ku Valentine tugenda sula ku kiriri kipya basi kalimiro tayinza kusula bulungi ate gwe n'osula bwotyo nga kitaabwe mpa olweyongerewo nkuleka oli standby ngali steady ng'oli steady kalimiro tayinza kusuza bw'ati eno embeera wano wetujje ekiwenda yetusanzemu mwami Kavuma eyeddira engo mu program nyumirwa obuliri ne Rose Form mattresses bino byonna tubikoze okulaba ng'abantu buli muntu okyuse ku mbeera osule obulungi ekyo Rose Form mattresses kyebaagaliza kati tuli kukyusa Kavuma ekiwenda embeera ye ey'okwebaka hanyumirwa obuliri kati oba eno neeti esigala ate eyinza osigala tujja muleetera empya Kavuma na bino biteeka eyo genda oleete emmotoka Kavuma tumukyusa embeera mwe temukubako mu ngalo nga tuleetedde mutuuze munnammwe mukubeeko mu ngalo owagala lubindi kuba mu ngalo tomwagaliza kati bw'oba omwagaliza mukubireko mu ngalo ojja zikuba ssebo kuba engalo ssebo zikubeko ndabe
abatagalijanga bangi muleefu akantu akatono bwe kati n'otayagalija kavuma muleefu olimbye nnyo olimba kavuma jangu oyaniriza obugenyi logifoomu ekugunjeeko efaliso okyuse embeera ndabirawo taata wange ku logifoomu ndabirawo mwana wattu kati tekomyawo olunaku lwaleero nnaku z'omwezi ziri mmeka ennaku z'omwezi ziri awo mu mwenda oba olwaleero 12 12 omwezi ogwokumeka ogwokubiri kakati luluno kalenda olwaleero balaja ogirabye ogenda gitimba nga 12 February logifoomu lwejjeeko mu makaago wano nekukyusa effaliso lino liryo binafusi olaba kalenda nga meka nga 12 February olulabye lwakukeeredde nga lwa mukisa ne kalenda yiiri ate lwogifoomu tekomyawo biri byonna ebikadde tobiddamu ogenze mu bipya 224 ekukubyeko bulanketi ogirabye ayi mukama ekubyeko bulanketi ogirabye era tekomyawo nekuteerako essuuka kati ate tekomyawo nga bwe tugenda mu Valentine Rose4 mattresses abakola emifaliso somako wano olabye obalabye Rose4 tebakomyawo n'omukyala tugenda kuwasiza ate omugaba nga yalonze nze yalonze gwe bw'oli ku bikadde twagala mbooko mama oyagala embooko esinga nze mbadde nkyesobola naye nakaddiwa tubadde tugenda kukolera embaga tebeewola sirina kisisobola yadde akamuwa kati agambye talina kyatasobola bubisobola yingija tugende twale leka kukwatireko yingija logifoomu ekikoze tugende tukwalire nyumirwa obuliri ne Rose4 mattresses sumulula essuuka ogira ogiteeka wali bajja osumulule bweyalire kwata ne wano kale ku Rose4 abaana b'abantu tufe yenza spring mattress ono yo orthopedic nze orthopedic mattress ono ye spring mattress orthopedic gamba orthopedic nze muzeeyi mutiini bakiddeawo orthopedic mattress nga wandiika tojjadde wandiika ono ye nagundi nasali bekiri mu bika by'omufaliso tetunawo kavuma fit slip baki wangi tufunyeyo mukeeka omukeeka ate kakati neteerawo fe aba Rose4 tetuko mifaliso gyonna tugifulumye twandifunyeyo akamu ajja kwetereza asigadde ali mupyattuku mupyattuku olaba kavuma wogenda kati osula suka tugenda ziddugazi wogwanidde osula olabawo ndabyewo olabyewo omwana tajja n'akugamba nti ate ye kakuteeka kundeka nga nebaza omwana twebakemu fembi wano wa mwana kosinze ndi nnyoko kati n'omwana bw'akomawo mugambe nti mwana gwe kati onswaja kano akafaliso tekakakugwana naawe gula Rose4 kati tonsanyisa ogenda mugamba otya toddayo kunzanyisa aba bakuzanyisa ate ye alabayo
kati yewa wansi olabye ekiriri kyogwanidde okusulamu ng'owengo kavuma ate kati nze yandeseewo dda ate kati n'omutwe ogenda gukyusa luli omutwe obadde oguteeka eno kati olina omutunuzaamu ebigere nakakase nti wa wansi nnyo gweomutwe oguteeka eno twala design ki Valentine design kyokka loogifomu erindaga ebirungi maama ate ndowooza mugyako mwembiriri omala kola ki sooka webakeko katono onyumirwe obuliri ekyo bas naye bannange kavuma semberayo nange ndabe semberayo obanza nsookeyo akugobya oli wankima kale kantuule owulira otya nanemumpa n'amanya gammwe nze spring mattress oli orthopedic mattress kati gwe fit slip mattress okitegedde kalamu yangu otimbe kalenda anyumirwa buliri tasobola kuvaawo obuliri obulamu bwabunyumiddwa buno buliri bubwo ndabirawa bantu bange osanyuse nnyo soft mattress yes nani spring yaibo the spring oli orthopedic mattress bakitula situka otimbe atimbe kalenda agenda ayogereko eri abatuje awo waggulu kitimba timba rogi fomu yenna ebunensi kavuma bimusobedde birina musobedde omuwe gundi microphone teeka ogenda teeka wano mbadde azijjeyo tegikyalina mugaso rogi fomu yeyina omugaso timba kajjeeyo kavaayo bwe kati sooka oleki kavaayo bwe kati okalabye kati akaninkini ke kayingira mu ninkini munda omwaka bwagutandise ne rogi fomu sooka oleke sooka olinde ku trap kanayingirayo sooka oleke sooka oleke jjayoko ku kalenda chairman atakuli namugamba nti nalabye abantu abenjawulo teeka wano amanya linda ku chairman w'ekyalo yani ye Bashiri Kiyaga kako wansi wano wansi omugamba otya basi timba naye amanya sina kakala tugende bwali abwandike wabweri bwandika ayagala kola ddame lya mufaliso gwe akubanja ki linda kuba kubanja ajeyo kadi emujamani wama munvunire yakakalamu kavuma wandike abamubanja olupapula bagenda nkoli omubanja nga bagwandika kuki kapapula kiruwa oyagala kuwandiika kimpoki spring mattress orthopedic byoyagala kuwandiika tugambe tegakyajja nze spring mattress yoyo oyo spring mattress spring mattress spring gifuule gi spring mattress
gemanya gaffe ne bwe kigenda mu Luganda. Eno mpazi ki? Ne kati eyo ki? Sigi. Sipuringi. Eno gi. Eyo leta ki eseme? Eyo leta ki? Ezesi. Kati si. Kati wandika eyo gi. Wandika. Gifule ki. Enejagi. Kati gifuulira awo. Good. Kakati nze orthopedic. Orthopedic mattress. Aha. Orthopedic. Deke. Kiridi. Kyekyooma tosazaamu. Oli akubanja ssente mmeka? Akubanja mmeka? Mugambe nje ndi mugagga kati lwegifomu yagikyo muddemu ng'awulira. Mugambe ndi mugagga ndeka. Kimugambe. Orthopedic. Mattress era kyekimu. Kati ate gwe tukuwadde fit slip kyoba owandika. Mattress. Okay. Kyekyo. Kakati gwe Ofunye? ono. Ye fit slip. Ye gwe fit slip. Fit slip mattress. Kati lyerinnya lyo okuva leero. Okuva leero. Era tujja kujja tunoonya fit slip. Era n'oli kati takyakubanja kubanga erinnya abanjiza mu kadde. Kitegeeza aweddeyo. Kati wandiika erinnya lyawo fit slip. Slip. Huh? Good. Huh? Slip. Slip. Huh? Slip. Kimbuzi mu Lungereza. Wandiika ate kati gw'oli mu Ngereja. Obayambye na buyambye bibawandiikira. N'oteekako wano ennaku z'omwezi eza leero. Meka mpozi? Chairman Pejji ya 14. Leero 14. leero 12. Leero 12. Wamma Valentine ye jajjukidde 12. Today is Today is 14. 12. Valentine tennatuuka ya Lwakusatu. aha ogwokubiri 224 2 Munya. Bannange. Bibiri 24 kakati 2 oli akubanja ssente mmeka nazo ziwandiike wano kuba tugenda Naye gisasula kiragambe ne bino byalika ino bitegeeza chairman. zakubanja azogere. agambe mugambe ajja azogere mugambe Manja mmeka? wandikawo enkumi Naye kakubanja. wandikawo ebbanja ndisasudde Tomanja. Kola kyoyagala oba onzitanzita. Tamanja oba nzitanzita. Kale. Mwana gwange yaŋŋambanga 1000 ate kati olukumi yalumpantamidde. ekitegeeza sembera kuwali ekitegeeza akubanja
bw'oba obadde ogaa nti takubanja kati ate n'ogaa nti akubanja 1000 yaŋŋamba nkubanja 10 kati azifudde 3 naye 10 yalumpantamidde otyo anti bwogambye nti golonta tamanja kati bwandiika wano nti tammanja andikawo tammanja simulabawo wandiika tammanja simulabawo ate kati abadde akusekerera takutegeera bw'omala okuwandiikaawo nga tutandika tompolanga aha tommanja akimaze ani atakubanja tetumutegedde erinnya yaani simanyi mannya ge kati muvunze ntekeko ntekewo nti omulumbaganyi kwati omuyita omusasule omulumbaganyi jangu taata ofune sente ezoyagala omulumbaganyi omulumbaganyi taata jangu bampadde omulumbaganyi amuleke amusasule aleme muteekako katijjukani omulumbaganyi kati ezo gyoba omusasulako muyite ajja asasule mwana gwattu jangu tulabe jangu mugamba onsonyiye ebyaddala onsonyiyidde ddala sigambye nti bantu kubeerawo kati wandiika wano ansonyiye ebbanja wandiika omulumbaganyi ansonyiye omulumbaganyi ansonyiye lindako tannamusonyiwa ddamu omubuuzo towandiikawo kati kiri bwe kiti Roge Foam mattresses ekuwadde omufaliso nekuwa ne blanketi nekuwa nessuuka bakwongeddeko ne kasente ezo meka ez'omulumbaganyi ani amusasula edda gino meka ezo meka alindako tosooka pakira nsawo gino ebiri ezo meka 3 taata ezo meka ena Roge Foam yebikola kampuni ekikola omwana nze tonumba ezo meka akwongedde endala jangu ozitwala ezo meka 5 ezo meka aba Roge Foam bakutumidde embeera yekuuke tukiwandiike tutya kiwandiike bwotyo nti aba Roge Foam bansiimye wandiika ekintu ekyo aba Roge Foam bansiimye n'emitwalo ogiwandiike n'emitwalo 6 aba Roge Foam nga bw'owulira Roge omukyala Roge Foam bansiimye Roge Foam bansiimye nze ani nze Kavuma fit slip bansiimye bali baveeko gwe wandiika obusiimu bwawo bansiimye kikyo Kavuma bansiimye n'emitwalo 6
n'emitwalo mukaaga ne buwandiika obwoti mukaaga emitwalo mukaaga nze Kavuma nze awo wansi kiri kyateredde dda nze nze Kavuma Kavumani Kavuma John no sayininga wano siginichayo Kavuma John Kavuma John sayininga yo awo bamaze okusayininga kati naffe katukutereka emikono abakibaddemu ekintu kino tulina okuyirako emikono neno omutima guli eri simanyi lwaki omutima guli eri kubanga oli ano yayogedde ebigambo muwa ku kindazi bano ekindazi kigendamu n'obuuka tukuwa ku kindazi bya obirya werireko kindazi kati orthopedic amaze okusayininga kakati nange bampita spring era oteekeko mbasibudde enkemu ensibula yo gyotegese otukooye okombya ekindaagi endagaano oyo ogenda gitereka ogirabye chairman ne bwakubuuza nti wabijjeewa ng'ojjayo chairman poziyani kiyaga Basiiri basi kwata bakuteeka kakiiko kubanga engeri gyotula nosala mukobooti obitereke agenda tusomeramu yasomye dda tusomeremu byowandiise spring mattress yani oyo ya mukyala otyo orthopedic mattress yoyo yenze omwami kati gwani sleep fit sleep yegwe nze fit sleep jamanya omulumbaganyi yamanya omulumbaganyi aba leesi fomu bansimbye n'emitwalo 6 bansimbye n'emitwalo 6 nze Kavuma John kati fit sleep nakyako omukono ne spring mattress basi wakyaliwo kyogamba ekirala what kind of this number this is a phone number 0 not you've got it kati tuwa obubaka abantu bonna bamanye nti osiimye ate yogera mu luzungu abutuwe mu luzungu manyi Luganda nawe mu luzungu gezaako manyi Luganda kati tuwe all of the people who has come here yes I am a great of these two a man and a girl. Yes. I like that.
So now, God keeps them. Thank you. so much. Anything else? Nothing. Kasi nobali abategera Oluganda kale bagala kuwuliriza. Ndi musajja alabye abagenyi bano nembeewuunya baze wange embeera gye bankoze yanjawulo bannange mubasanyukiranga. Kiki wandyagadde otugambayo ekirala ekyenjawulo? Sikyalina. Tenge tebagutwala. Ate yakutwala. Omwana wo takugamba nti kyuka ate gwe osule ku buli ate yasule ku buli. Abalimba. Alimba. Ebya kitaawe bibye. Buli kumachanzu kukanesanyu. Cross farm, never kanga mumbaja. Lunakulupia, bilatabi pia. Cross farm, achisses of olamu Mama never kumboza, mulungi, wangazi. Wakole wano bukugu, obuchasinze. Tupaniza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.